why this confrontation between security and NUP? You see, banakyemalira balwombuyinza abantu balwombuyinza bashifting okuva kukozesa amagezi ne badda mu kukozesa amaanyi. Waliwo omuntu gwe babaleeta they plant sleeper agents nga ba state ne babateekamu nga baagala mwe mubamanyire bakozesebwa omukubba akalulu wali awasembayo majority babatuufu nga bali struggle kandi bajja bateekamu ekigurupu nga baagala bano bakimanyire bano mukimanyire nti bebazoganyi baffe bebasinga n'obukambwe babajja ati bano bebaani Joint Anti-Terrorism Task Force. Yes, who can kill without thinking twice. Yes, bonaba bomu. Judge can kill without thinking twice. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba zolaba ku screen. Tuli Adam Kungu program ekizungirize 1-on-1 ne Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa bata bwe tuba buli lunaku bwerute binje ebiriwo security ne bannabyafuzi mu kawempe nzoga nti bache asikomuguwano na wali n'ensonga endala bwe ziri. Mwa Honorable Munyago wali Honorable tukwandiriza sokola mseko batuuliriza abatuuliriza n'abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda ange Kungu nkulamusiza naawe neranzikiriza nsoke nkozesa omukisa guno okwagaliza abaganda bange abasiraamu ekisiibo ekirungi okusiiba mukulu Kungu Allah yakutulagira mu sura ey'okubiri gye tuyita surati Bakara aya 185. Gamba ya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum li'allakum tattaqun. Allah yatugamba nti okusibwa tukakatiddwa okusiba ngabe kwatekebwa kuba tusookawo okusiba tekusokedde kufe mukulu Kungu abati kwa basiramu bokka n'abatali basiramu basiba neera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yasooka n'okusiba yekka bw'otunuulira mu Bayibuli mu kitabo ekiyitibwa Exodus chapter 34 verse 28, Deuteronomy chapter 9 verse 9, Musa yasiba. Bw'otunuulira David fetumita Nabi Dauda King David mita King David yasiba mu kitabo kya Samuel eky'ekumi 15:28. So abantu bonna baze basiba Yesu yasiba ennaku 8 n'ebiraana. So abantu bonna baze basiba banabbi bonna ba patriarchs baffe mu madiini gonna Abrahamic religions bonna baze basiba. Naye abasiraamu kyemba kubiza nti okusiba kutulagira okubeera abantu abeeyisa obulungi n'abandafa abatali basiraamu. Sharing tekoma ku basiraamu bokka. No bwoba olina kasente ng'otegesa okusiibuluka ne baneiba abatali basiraamu gulawo bajja basiibulukuke. Okusiiba kutulagira kweyisa bulungi eri omuntu yenna. Oli yenna kabenga wa dini ki okusiba kutulagira kweyisa bulungi. Okay. So far leo nakulwa kutano. Yes sebo. Mu kisibo kino. So far owulira kitya. Okusiba si kintu kyangu. Yobola Allah yatugamba mu empeera y'omusibi yagirina. Yes, empeera isiga azogera ko asala afuna empeera kya sadaka afuna naye omusibi yaganze njimanyi. Okusiba si kintu kyangu kwerekereza nnyo. Okay. Nadala kunze ng'omuntu kintu kizibu nnyo kikalubamu. Naye ino kukikola kuba kyatugakati. Of course. Isha singa Katonda teyakiragira tensiba nti. Mbwena arembi yatulagira okusiba. Twandade tufa n'omuntu. Naye nga Katonda yakiragidde ssebo osiiba tolina kyakukola. Okay. Then banaffe aba Kristayo nabo nakolwaliro kusiiga musalaba. Yes. Okubanga nabo bamaze kusiiba I think. Batandika sorry yes. Yeah. Nkituufu. Calendars kakati anti fokusiiba ekisibe kyaffe kitambula tekirina fixed month period mwezi gwe kiba. Olwaffe tutambulira ku kalenda ey'obusiraamu bo batambulira ku kalenda eno y'Abaroma. So kati ffe ekyaffe emyezi ejja mwezi guba n'ennaku 3 mu lumu.
embeezi ejjaffe zibalibwa mwezi lwe guboneka n'omwezi lwe guddamu okuboneka. Yes, bino by'abazungu babiri tabiri okusalawo nti leero lumu leero no okuboneka kw'omwezi ne lwe guddamu okuboneka omwezi lwe guba gukomye. Fe abasiraamu kwe tubaliira kyonvola zaffe ennaku zigenda omwezi guyinza okuba nnaku 29 ogw'obusiraamu basatu okusinziira ogulabise ne lwe gubonese. Okay, well wenjagala wenyitandikire honorable Kawempe security teyakoma kutawaanya na lukola luli n'okuba abawagizi be n'okumukwata era kwosa gyo baayodde babawerako gyo basimbiddwa mu court ne bagulako emisango egy'enjawulo muli okufuka public nuisance n'abadde ndaba wano ku charge sheet ya honorable Mulima Mayoni ye omusango bamuguddeko kwambala bintu bifaanagana uniform we musango bamuguddeko uniform. In fact mbadde njogera nga sitaba kujja wano bamukwatire ko mambuga ne mama ne bamuta nga bamuguddeko uniform. The charge sheet is here related to uniform ne bakomaawo ekinyeko mukwano gwa nkuve Kyadondo East nkunyinja nabo baayolibwa ne batwalibwa gye batwalibwa. I mean, why this confrontation between security and no? You see, banakyemalira balwombuyinza abantu balwombuyinza bashifting okuva kukozesa amagezi ne badda mu kukozesa amaanyi. Batuuka nga tebakyalina budde bubeera na bwongo bulukozesa bwongo kulowooza nga balina kukozesa amaanyi. Lwobeera olwombuyinza watendika ku bintu bingi nobeera corrupted kanootuka time ng'etuula n'erowooza tokyagirina wabula okozesa amaanyi. Lyanyi NRM kati kwesigadde yimbidde ku kintu kimu lyanyi. Sunday day in so doing kiba kyongera bannyika oba balowooza nti kibayamba n'ekyongera kubasaanyaawo. Kati akalulu kana lukola baka concretize bakonye mu stamp. You see, and lukola kyalina okwegendereza nakyogera lulinga tuli naawe ku igo ayina bintu bibiri byalina okwegendereza nenge kisinga okulu kyalina kulonda polling agency. Kakati gwe kungunze nyina kyenkusinga nze bino ebintu mbiruddemu walabye baadde bakuba emigo bana abajati waliwo omuntu wa jati gwe yalumbye nnyo n'akuba meja n'avaayo sakyetegereza meja n'avaayo n'amusika n'amugamba gwoyo muleke ono omukyala waliwo baadde bakuba waliwo baadde bakuba n'asirikaati naye nga waliwo babakuba najja musikayo ati. Kakati NRM kye yakoze security kye yakoze yakutaba ba foot soldiers ne bateeka abantu baayo mwebali nera basinga ne kerere nene. I need to hear that again. Kukatambike twalabye ng'omukyala musirikale bali yadde major nga optics wegendereza nga nnyo optics mu operation y'ebyobufuzi yonna yabadde akoma ku basajja wacha wewe atenge balala bakubanga atunula yaba amanyi kati walabye eki mukatambi ako waliwo omuntu gwe baleeta they plant sleeper agents nga ba state ne bateekamu nga baagala mwe mubamanyiire bakozesebwa mu kubba akalulu wali awasembayo. Abantu majority baba batuufu nga bali struggle kandi bajja bateekamu ekigurupu nga baagala bano bakimanyiire bano mukimanyiire nti bebazoganyi baffe bebasinga n'obukambwe. Kati jukira kusawa eri akanayo kyani eyakayisanyo ey'okukuuma boxi mwerondamu abasinga obukambwe kati weesange boxi nga 3 ziriko bali. So kyovolaba waliwo abadde bawogana nnyo bano babakuba nga ajamusikayo wacha ate nga waliwo ne bakuba ng'olaba ayinza okukyala atalina n'amaanyi ne bamukuba ne bamukwata ne mukasuka mu motoka oyo ate bamumanyi naye bw'alaba nga wawe baagala kumuhaaminga so omukulu nalukola yegendereze olunaku lwakabokisi tateeka ba foot soldiers ku box wakoze observation no guyagala biwakanye neera manyi bagenda kubiwakanya kuno nyibulwe mbagamba banupu bulinaku bafuna kyawanvuma waliwo yanvuma nti ndi munyarwanda gwe oli wadde mbo biwakanya nze siina buzibu naawe tegezaffe byetulaba gwe byolaba kuba nze nabadde nteerereza mukyalo oyo nga mukyala nga muzira yabadde agaana abasirikale bano okuba wanayinki ababadde ku byabwe ba MP badde bakutebameka ku kooti babiri babatadde bonna no bataddeko Kiwanuka
Kiwanukani Abdallah ate nyeko n'enku nyingi batadde ku nyingi batadde si nyeko siko batadde enku nyingi Mimi nikavuka bavuka 2000 Museveni abamu navuka 7 Nemukalu avuka bwe batyo baba babalese kulabanga nze twalumbako nalina avuka babayitanga ba Red Top Brigade kati parliament ngekola electoral reforms mu 2015 nembaga tulumbe parliament so omukuba kamanda waabwe yatandise ekibiina ekipya wakiraba RRP Eastern Revolutionary RRP bamuyita Mutasa Kafeero yabuukako n'agwa ne parliament emabegeeyo mu kisanja ekiwedde ojuka yavuka babuka ne bagwa mu parliament be ba Red Top Brigade ne tulumba parliament nga tuga tugenda tucyankalanye enteesa za parliament lwaki kakati nga plan yali nti nze siina kulabikako avuka balina okutuuka gate ya parliament nga plan yonna ewedde kati nga nze nyina kumonitalingira mu kamotoka ke batamanyi nzija monitalinga nabe biragira tebikyuka nenga biva mu benyini plan yabadde mu gate straight ate ndaba plan ekyuka soka ko wino naga kino kize kitya kino nga nyina kusobolayo mutemba gawe mwe twakanyiza plan yebere bweti ate mudawa bwenaje mutema abakanze polisi ne motoka ne jikuba omupiira ne banzijamu batwala mu kadukulu kwali kavuka batana bali bakyusa plan nenga sibalabangako ne bateka ku kira road yawo navuka abo nera nasayogera apaka bana gagamba kamanda nga toyogera te ne avuka sidanga yokubala mu bintu byaffe so nalukola kino nkimbulya magezi nga tagezana ateka foot soja ku box kubanga tajafuna DR forms agoye bali infiltrated chovala nokwa kwa selective ngabanya bali nakona kubinyo ate omula atali violent nenga atabali violent abamu mamuleka nabanga kazanyikirizawo nga yakuba nekerere nta oba walabeka footage akaze omuvuka nakwate jinja nakube motoka mune namugamba nategwa mwana okola bichi ate yafeje okubye kalina na wana yafeje okubye beba foot soja abo kiba kigenderere to justify emigo giri nti mu kubene motoka iza nofumita omuntu ekiso oyo agent wa state abamu nga bali awo beba kati abo bangu to deploy in abo bangu nza abo security no putesa hundu aliyena kusatumbana jimaze woda bangu they are easy they don't keep registers they don't know each other bali awo mujeno buli muki wala bingo lya gato kuyefe mwana so you don't have command temanyi dito mkozesa mayinja bine byobufuzi banga lutalo lwakulwana olwemundu enjawulo ntemba na mundu on such a day we know kuba ne ba commanders top most commander ne commander ba units whereby anything to be done ngecho china kwanga commander ya kiragidde so nalukola yegendereze tateka foot soja ku box amulabudde bwa yagala awulirize wabata yagala abireke ede chindwe dayo etegereza optics John Fulo muyambi wo akanalyzing the political scenes waba weche badde ogompite you come and analyze njakolera bwerere totawana always analyze for you gamba ono muzibu kino kyakoze ono waba no omukazi yafudde bwa askono nga waliwo gwalemeddeko waliwo yadasinge fujjo omusirikale amulemeddeko najjayo ne mundu abamukuba okugulu namujja mukota wache wewe namuzenga nakujja nempi ate nolaba nga balumba abo ng'omukyala atalina maanyi omukazi atunula butunuzi ati teyafuddeyo nga tafuddeeyo kati lukiba kiraga nti omukazi yaza omulumbira okumukwatako ono yadde akutte ku mundu jukira abaana babakokinga nti mugenda naye mwe musinga obukambwe kubanga twagala one babatuma bakubalaga obukambwe to justify ebikolwa by'aba security ekyokubiri babatuma mbalaga obukambwe bali babeesige nnyo kati ekyamugiza ono yajjayo emundu ati ng'ono asika omugo gwagutwala kati ono asikayo emundu omusirikale abakkuba of course tasobola kuddayo nga bamugaba omugo oguli wanti sigulina kakati ono yadde amuganda kuba ng'agenda kuba agenti waabwe
But so honorable security yogera bya babajati bano bebani Joint Anti-Terrorism Task Force. Yes. Babadde bambadde obukokolo babisa amaaso UPDF biki babitongole byanjawulo bene ebyokwerinda bamu abasirikale mbambuli kimu abapolisi balumira mwoyo byobateeka who can kill without thinking twice. Yes, bona babomu Jat can kill without thinking twice. Bebo mu police, the rogue police characters bani abantu abasinga obukambwe mu security forces. But the situation warranty. No, it does not. It does not. Chidda ku intelligence gye balina na kye baagala okugusa. One bayinza okwagala okukozesa akaluka na lukola to send waves, shock waves eri opposition nti mu 2026 kijja kuba kika. Omanyi to instill fear in you. Yeah, to instill fear in you. Russian style. Russia beerwana naawe. Eyinza okuleka enkambi y'amagye naye ku bissomero ly'abaana ba nasale ng'eyagala kusendinga messages kulaga nti ffe tuli bakambula tusa abaana ba nasale kati ebisigadde tulinde to instill fear in you ekyo bakikola alukola nga bamukuba nnyo oluli. Yeah, of course baba ina intelligence information yenfu olusi ng'eva namummwe mwennyini tebategeka kukola bino bategeka kusaanyawo bino bategeka kukola bino ne bamukuba. That's it. Nebajja n'amaanyi ago ne bakukuba. Byonna mu ebiri. So akikoze kati what should he do? Alina okwegendereza. One, kimukoledde akalulu kali in his favor, but alina okwegendereza ebintu kugambye ekisooka kya box nadde kugambye ebintu bibiri. Ekisooka kya kabox kati nkuwa ekyokubiri weetegereza kalulu akawedde. Bobi Wine alina amaanyi mangi nnyo mu Buganda nnyo naye bwetwatukanga ku boxing olaba Bobi Wine alinanga 5-5 mu 7-3-7 wakyetegereza nga ate range ntono. Yes. Bakozesa ba MF ba Nupu aba bayitawo to ballot staff from 7. That's a serious nakyo kiwuliriza watoyagala obireke tewalaba nga Nupu bafune bululu obungi butabanga mitwalo bakuwanga ballot papers omutwalo gumu stikinze ku MP wa Nupu ne bakuwa n'omutwalo gumu nga stikinze mu 7 nga bakitegere nti MP waabwe tayinza kuyitawo naye baagala ku bridging gap eno kakati nalukola yegendereza nnyo abalonzi abajja bambadde amakanzu wadde ba Nupu kino si ekisiibo ekanzu ezo mbi nnyo abalonzi b'amakanzu babawo obululu 10 olulu 2 n'abusiba ne rababani ku mukono kuno ekanzu neeyiikako kuno ey'ekisuda n'ey'emikono eminene kakati bw'ajja assalaamu aleikum wa aleikum salaam n'amuwa kabaroti n'agenda mu baafu bw'agenda mu baafu asikayo obusisi buno mu kanzu ng'ateeka mu kabaroti kali ng'atiikinga tebuyiika buyiika mu baafu bwe buti mu baafu mwatiikingira anti abusibye ne rababani mu baafu mwatiikingira abusika ku mukono ati ne buvaako n'abuzinga ne kano n'abunyiga ati n'agenda asuulamu kasita bafuna abantu 10 nga buli omu aleeta obululu 10 oba mu trouble oba abantu 10 nga buli omu aleeta obululu 10 oba mu trouble amakanzu agagegendereza ag'emikono emiwanvu amakanzu ne sharia mu kisiibo kino waddembe baagala okuwulya bawulya baba tebaagala babireke ne sharia ezo ziba n'emikono emiwanvu ezo so luli bakozesa ba candidate ba opposition ne MP ne babanga ajja ne bakola ballot staffing naye nga ajja n'obwa president ku mukono guno wa Museveni kuno nga alina obwo bwa Nupu chovola watuka anola nga Kyagulanyi afunye 5-5 ato Museveni 4-5 gapu ngantono difference ngantono kumba ababe Nupu bamuliddemu olukwe mbamanyi manyi b'empi abasoba mu 13 benda funa police ayi kubanga kibakoleze criminal offense mbamanyi mu Kampala ofuna bufunyi bululu mu constituency emu ne manti oyabye wadde opposition wanteri opposition mu constituency mu Kampala yinza kujja mu bululu mitwalina kiriyo nsebyo yafuna more than that yafasala tumwogere konze kugambye tosobola kufuna bululu mitwalina
zemba manche wakoze bayafuna bitano babinameka nkugambye eseginya afuna ngenda kitundu neze mba manche wakoze abayamba nera president Museveni otuka ku time ngakaluka ukasembedde waliwo ebitundu bye ba ring fence naga mu Buganda bagenda kutuwangula oba wano bagenda kutuwangula ne to bridging a gap obutabeera humiliated daswala kati bo bakulaga naye kati tunulya ne wano obadde tusinga amaanyi obadde tuwanguza obululu bumeka NRM how much of importance is this election edichibina cha NRM mufenna kaluluka amaanyi nnyo kusaidi opposition ne saidi NRM kunagamba kusaidi opposition kano wakaita Achilles heel Achilles heel Ebungereza waliyo omusajja nga mulwanyi nnyo mu ntalo ezedda ezo myaka gy'olusanvu bamwitanga Achilles Achiri nga mulwanyi nnyo bali balwanyisa bitala nakinaki ne bababbira ku balabe baabwe nti oyo Achiri ekyaddi okuba ekisinziro ekyo kyabaina ina ku defect kiga kimuluma nnyo nera akusajja ne kamusoberera namugose na jambe ne kakuba ekisinziro bwe tu Achiri yatuula wansi n'awoloma kati ne baleeta engombe enjogere gamba Achilles heel nti ekisinziro kya Achilles nakugambye nga opposition bwe tuluzinga Kawempe North Kawempe North is our Achilles heel mu mbeera muno mwe tuli bwogeza n'oluzinga Kawempe North kubanga mu Kawempe North NRM tewezaamu na 10% obuwagizi nakugamba ne bwogeza n'oguluzinga ejja kuyamba NR wali olabyeko empologoma wadde okimanyi bwaki mu game reserves oba game parks empologoma bw'erya ku muntu bagitta lwaki bagitta ewoomerwa nnyo omusaayi ku musaayi ogulimu omunnyo bikyo ennyama y'omuntu ewooma nnyo eba tegenda kudde kulya kintu kirala eba nabo ejja kubalya betandika kuyaga enoonya muntu batekyayagala bugabi bate buwooma bukokoko eba enoonya muntu kitegeeza ki bwe wangula Kawempe North ejja kubeerozeza ku musaayi ogw'omuntu ejja kufuna momentum nga tosobola kusigaza MP mu Buganda. Do you think NRM yagala nnyo okuwangula Kawempe? Nnyo emirundi nga 15 ku 10. ekijja okulaga edde before elections ojja kula violence enebaawo. But transition, politics what transition mubinyo. President Museveni is transiting to another leader yegwamanyi whom I suspect to be his son yebwa alowooza kya planning. Transition politics mubi abamu ebintu bingi. They must eliminate all the formidable opposition leaders. Tewekanga nga Dr. Besigye bamusigaze Ruzira Irigale n'atuuka ne campaign nga gyali. Akolne kaggwa nga ngali eyo. Whoever is credible and they patch all out. Transition politics mubi nnyo. Yes, but they would rather have obinabo opposition 12 mu parliament nga buli kamu kayina akabantu 2 akaba MP 8 akaba 5 akaba 3 tebasobola kukkiriza mu transition politics kubeera na kibiina ky'opposition nga kirina abaka 5 ayagala awulira atayagala abireke. So Kawempe North yetaagako Elise George. Who is likely to take that day? I'm telling you that Lukola has an age. That is if are taking the precautionary measures. Namulenga ayimba mwalimu Kyagulanyi yagamba nti Dr. Dandu na Lukola yali muyimbi anti atanasoma mateeka ndoza Kyagulanyi amuyita Dr. Dandu something like that. Yeah, so but chengezako kulaga nti him needs to take precautionary measures ezonda ku Olusembayo. Okay. Failure to do that obuzibu bujja kugwa. But he has an age over the rest of the rest. President ali muteekateeka gendo kulambula again PDM Motoro ne Rwenzori. Ali mu campaign nigamba ali mu campaign. Omanyi President Museveni oba nkiyite kujeregerera bana Uganda na kubavuma magufa.
ogenda otya olambule PDM emiliyoni 2 ezaweebwa omuntu n'agula obubizi n'ogenda mu muluka miliyoni 10 ebyo olaba bikola amakulu PDM miliyoni 10 muluka president olunaku yeetaaga 2 billions okutambula ne security naki nenga muluka bateekamu ki miliyoni 10 olaba bikola sensi ebikuvuma bannayuganda magufa naawe lwaki tobirekera bakaawo bano bakina babirambula bakola emirimu PDM yeetaaga nabamagombola babagirambula president Museveni agirambula yateekamu ki ekiri awo kyalambula ayagala bikola liya yazuula nti waliwo sente bali bazi banalagira bashimwe yeetaaga bamagombolola president Museveni ayina problem emu yatta institutions NRM teina institutions zikolera abantu osanga district number kati miliyoni 10 eza government district webatesobola supervising nga zeetaaga president akozesa obubumbi bubiri olunaku ajazirambule namwe kungutubeemu kwetokiranga tebikola makulu n'agenda ayunja ettooke wamulanga ayunja ettooke omukulu omuddo gw'ente n'asala ebisagazi by'ente ebyo esente zenyini president zayonoona mu kutambula zenyini z'abayongera abantu teekayo tiimu okuva mu local government zirambule zigayo emiruka 10 yo excellence gye zisinza okukozesa PDM okwatisa abantu tebu nikobogera obubumbi bubiri kyaliko mu Busoga n'alambulayo alambula ebikole ki oyina government yo neri bloated n'abakulembeze oyina ba RDC deputy RDCs ennaku zino waleeta ne ba assistant RDCs bona batwala sente z'omu musolo kyogabo tebasobola kulambula program za government bakaawo baaniba it's just a wastage of resources tetubimalirako budde kumalya abantu budde tebiri mu makulu president Museveni government takyayinza kwongera kintu kyonna ku Uganda the fundamentals is messing up twakola decentralization semateeka wachena mweta na decentralization indirectly then he recentralized owinza n'abujje bonna edda district ezo solo za license ezo ziba n'emisolo ziba ne revenues local revenues basolo zo musolo ne bakola budgets ne bakola ki kati bakola budgets singa sente tebazirina nga sente zirina kuva eno waggulu yetta fundamentals zonna yazitte zaali mu constitution y'ekyenda mu etaano tewali kyajja kutereeza tekyasoboka NRM government NRM eringa mpale ng'eweddemu lastika wayambalako empale y'empulutuzo empulutulizo nze nalwananga nnyo nga ndi muto naye munalwana nga neeradde nti nyina mpale ya mpulutuzo ate nga nwana na mwana muwala yasuka busi mpulutuzo empale yagejja yakabusinga nokolotya ate nali sina kabunda olutalo bampangulirawo wakkiriza nakkiriza nempanika bampangula anti kati okukaboti wansi n'ogisika n'okwasa olowooza n'ekyanywera empulutuzo eyo ng'ekutuseemu omukono gumu n'onyweza mu kiwato nalabika yakulira Kampala mwali bagagga mulabika empulutuzo eyo ng'emaze okukutuka ekiwale kyabanga kinene nga kya muntu mukulu kye bateekamu empulutuzo ne basika wano olabika wali mwana wa mugagga NRM eringa gavumenti eweddemu ekutuseemu eringa mpale enene ngekulastika tesobola tekyasobola tewakyali NRM nga bali mu kweyubula baleeza zi PDM Allahu akbar walillahi alhamdu ati bawominga for 2026 no 2026 basobola okuwominga of course nagaye bo basiga violence violence is violence maje nenga tebakyayina kibayinza kutereeza byonna fundamentals zonna bazi dismantling well maybe ekisembayo leero ndabye David Kabanda Ntyazo Ssaabawandiisi wa PLO yali abadde alangidde Mabiga County leero bagenda kwekalakaasiza ku kitebe kya ku embassy ya Kenya oluvannyuma lw'olupapula bayita standard e Kenya okuba emboozi gye baali baga nti etyoboola ekitiibwa n'erinnya lya General Muhoozi Kainerugaba yajja standard ng'eringa ekubye enkyukira era omwami Kabanda naga nti fe ebintu byaffe bikyagenda mu maaso our demonstration is on and we shall communicate despite this writing
naye ate leero akubye enkyukira n'agamba we have called off this demonstration. In fact, mbigambo bye agambye bwati. But before I even get there, proper round Kembozi is a brat. Kigambo kinene. Kinene is a brat. Kinene. So lwaki bakubye enkyukira? Uganda tesobola kuteeka lyanyi ku gundi ku Kenya. Tesobola. Kenya ntuufu. Kenya bagikozesa ebintu bingi. Kenya bagikozesa ebintu bingi ebigiswaza nga sovereign state. Okay. Omwali okuwamba Dr. Kiza Besigye, omwali okuwamba avuka be Katonga 38 amugenda ne mukolera ebikwekweto. So Kenya bagireke bulesi. Nti newebe ina kyebavumye ebe bakoze kitono kusinzira bo bebakikoze. Okay. Manga Ruto bamulabisizza bubi nnyonnyonyo Kenya. Kenya erabikanga etayina na president ku Uganda byezekolerayo. So Kenya bagireke bulesi. Uganda tayinza kuteeka kazito Kenya nemalako. Ozula omuntu gwe bakuba. Munene ngulabye. Foster brat. Yes. Foster brat. Naye kyala kyabakubye enkyukira. Kigambo kinene kyabakoze. Jo basibye batereza. Kigambo kinene kyabakoze commander in chief. Awa Uganda. Era Iwanu Kabanda gambye, this is to inform all our supporters that the initially planned demonstration at the Kenyan High Commission has been called off. However, we want to assure everybody that PLU will retaliate if any more disparaging stories about General Muhoozi are published by Kenyan media. Nero asimanyi ne UCC amana yakikiriza kwa nacho kinene kye bakubye because omuntu okumuyita brat kikozesebwa ku baana bato abakuziba obi abali selfish abempisembi. UCC ate sorry KCC wa Kenyan Communication Commission. Simanyi lwaki yakiresebwa ekyo. You see brat kikozesebwa ku mwana omuto ayakuziba obi owekyeja ali selfish. Yes, katoso wakwatro. Ekigambo kyakozesa kyadde kivuma nnyo. Yes, bamuvumye nnyo. Okay, but bazzeemu era ne bawandiika bagamba what we have written was wrong. Betonze Uganda economy gye tulimu mbi nnyo. Kati America yatusazeeko obuyambi biki bwe tuteekawo okubagana nnyo n'abanna Kenya abo. Tuyinza okukoma ewala. Okay. Okay, good. Yes, but nga sina kivaako eyo note Mr. Kumunyiza okwerabira. Simanyi American Embassy manye ina apps translating agundi zino program. Government ya America tetuli basanyufu na kusala buyambi Trump bwe yasaze. Mukulu kunga abantu bagenda kufa sirimba ge wa data sote kyakola. ARVs tezikyali mu ggwanga. Zobwere. Opira bugali mpita mu mbade mufunira ku 5. Twena bufuna kakadde. Bugenda ku mutwalo bugenda kubula. Obadde ofuna ku 5 n'ogula obupira bwa 13 n'oyingira lodge ensi n'ekwata omuliro. Ogenda kuddeyo bujjawa. Exactly, ba America baya busasula dda. So vaccinations z'abaana betugema polio bichi America ibadde busasula. Embassy ya America tusaba kino bakituuseeyo. Mukulu Trump wadde munyiivu naye mwabireke. Abantu bajja kufa Uganda n'amawanga ga Africa tegasobola kubeerawo nga tegalina buyambi bwa America. Tegasobola. Wana okulembeze tulina bali corrupt centers nabo ezandikoze ebyamagezi bazirya. Mwande bade mukyasubira obupira gali mpitawanga mbujja bweru sirimu emyaka gy'amazima. Trump yalikoza ate because mukujja no musajja we Elon Musk ne bajja n'ekyo kigundi kya kitongole kya is it dog something like that. Bagala kukendeza kunsasanya sente zibadde zigenda. Trump shaba ategeera Allah yakwata sente za America zensi yonna naziwa America eggwanga limu. Eggwanga state nga California economy ya state GDP ya California esinga ya Africa. Obadde okimanyi ekyo? GDP ya California state esinga ya Africa obadde okimanyi? Yes. America erina sente zensi yonna Allah yazikwata naziwa bagagga. Kakati ffe tubeerewo tutya. Ffena tetulina mawanga. Government sirimu amazewa n'emyaka gigenda mwana nembanga temukola nga kuma temunayo temukola ARVs mukute wano muwadde nti magola billion bagenda tulina kwatagenda kola dagala billion nga baza kubba bubbi
singa buli gwanga likoze scientific research amala okwekolera ARVs biki ebintu byonna tunonyamba America vaccines ne tewali walaba wano covid vaccine biki yalimu wawuli minister yagula emmese za bilioni mukaga emmese mukaga yazigula bilioni mukakati mkola ebyawano byakiyaye Trump amalega tusonyiwa okujja ko nse mugamba oba badde bazirya anti atuwemu kati ngedagala ya ARVs baligule balirende yes ne otherwise abantu bajja kufa America ina mikwano jayo mukaga baliwa tesukako the 5 eyes ngabo gamba no ne Israeli gegaliwa amasata no gemwanga gabazungu enda kugamba kogera oluzungu America Canada Australia New Zealand Bungereza ne Israeli nera mwabo nabo uli ya studeke kundi Canada tasowa koma wala nyone Canada baina association yawe joita the 5 eyes ba sharing intelligence briefs Trump briefs za intelligence za soma buli komacha ne king wa Bungereza ne prime minister wa Bungereza zibona bazisoma really yes na Australia bazisoma na wabazisoma so they keep on calibrating America ye abasade ngo zide mikwano jawabo abasade interests zezi mattering kakati Zelensky tabanko mukwano gwa America kitufu Ukraine wali aba America abasuba kadeka mu emitwala 2 naba Canada abasuba kadeka mu emitwala 2 okokulima masamba kubanga bayine takajimunyo ate lisinga li flat irrigation nyangu Ukraine terisinga li flat irrigation nyangu agama kulimo ko ulira ngano bichi abisinga biri mu America na ba Canada na ye America ebera calibration pima mupima buli dashika abasinga kambalenga bola mizani epime mwanyi ejo tuza kuno birango tambuza jinja boy eche tuita calibration kati America olwalero ye kugamba ne bagusajja Trump bagamba nti Russia tesha ina makuru if at all kitufu Biden kye yakola wale Trump yakivuma naye na yakiwagira twanyigiriza Russia NATO negaziwa katuli na ku border zayo Finland kateri mu NATO anti awabera NATO na America kizo kuteka nuclear missiles wizo sanamba agakati Russia yagwa tulumbe China unobuzikira tugende China bwe tusigaza olutalo wa Russia ne Ukraine China egenda kulumba Taiwan China bwe rumba Taiwan tujirumbo jikuba Russia jakwegata ne China ebere World War 3 Trump cha mgambi wa gambling with World War 3 namulenga ga kigamba lwakwa Trump ekimutawanya packaging Obi ayogera kabyo abyo yani badafuna mukuru munne naye anti gundi Zelensky bamwesiga ebitwaswali wala bena ambassador we ku UN wa ambassador wa America wa Ukraine UN Zelensky atuseko kuganga yakwata masad Zelensky ali erratiki omulabe nyambala jayambala wadoli mu lutalo si abakulembeze n'okutambula ngo yagagaza emikono ngaba navuka abasulizi b'obunyama ebyo tebabitambula yali munakatemba ebyo tebabitambula so tebamwesiga tasobola mugamba kintu bwe kityo but what is there namuli yamubuza ku kyokwambala lyono bujugiranga nti yamugamba ya kyali mu lutalo na maybe shooting eyo maybe Trump namana gamba simanye bagwe nono mukwatagana bulungi Trump yamala natemya ku munamawuliro olinti okikoze omutugambide abana namuli abaseti abatuma kakati bagala kikwetegekera China yaga kulumba Taiwan China bwe wamba Taiwan America ebeweddewo etya America Taiwan economy ya munana musi Taiwan yes munana Taiwan, I think is that powerful? It is very rich number 8 number what it's Taiwan. A big economy yes this chips zona ziko masimu na bichine computer zona ziva TSMC Taiwan yebikola chips zona it's a powerful economy buno muntu wasitulukira ba Hezbollah ku matu tebwava Taiwan
kizibu eggwanga lyonna okuba n'ekyokulwanyisa nga tekiri mu maanyi ga Taiwan. Okay, but China kakati China bwe wamba Taiwan. China keeps insisting it twale lyayo. Tesobola kugikiriza, tebajja gikiriza. China bwe wamba Taiwan. Tegeza Japan America join something bate kyakwesiga nto jajjukuma ku China. South Korea bate kyakwesiga. Philippines bate kyakwesiga. Indonesia bate kyakwesiga. The entire first island chain. Walochifisha the first island chain. Japan, Taiwan, Philippines bate bakyakwesiga. Ne Vietnam gye wakafune bate kyakwesiga. Omulimo gwa poliisi yensi gwa kuvuddeko. Oyina kufana ata we wali sente. Chovola America egamba bino tubireke tudde wali we wali sente. Japan economy ya kusatu mu nsi okimanyi. Neche America ejina mu ngalete. South Korea ya kumeko ya mukaga ne America ejina mu ngalete. So eina mwanga gaina center au Middle East. Agegu ya America agagula ebyokulwanyisa bya America gakola ki America bakolera baina business America ki begu ya America nti yetukuma kati botwala Taiwan kabonero kabi. Chovola ye Trump akugamba nti Russia tumuleke. Zelensky betabitegeera. Zelensky yerabidde omusajja gwe bayitanga Ahmed Charabi. Ahmed Charabi geno munonyerezeeko. Charabi bwe babwamba Saddam Hussein yasoka kubeera prime minister wa Iraq. Ahmed Charabi yaleeta olutalo Iraq nga lubaawo. Yali Muarabu. Yakunga nnyo yali mu exile mu America n'akunga nnyo n'amatiza nnyo America buli omu soda world power brokers ntwane mu Saddam ayina weapons of mass destruction. Saddam ne bamujja. Charabi ameera ko prime minister nawomerera ozeri abantu bamugamba sewo twagala nnyo naye America batuviire. Ahmed Charabi n'atuma press conference n'abana America batuviire bwe yavaamu yafa bufi. Ndoza bana bodyguard bali bamukuma amutugire emabege. So America tabajigambe ebyo Zelensky nze yankwasize na president wa America tabamugambe ebyo. No you can't No you can't do that. Zelensky kitufu akolechi sani dave mu kitufu because Zelensky akugate we can't tone down kubanga Naga nobody knows what will happen tomorrow. Bomo inzo kugwa ku mutwe gw'omuntu omu akutegeeza nti basobola okuwa Russia permission that you assassinate him. Yes. Russia capacity jina. Ainezo zawulia ballistic missiles ezimyanso mu second in defense of America. I think nti nara nalabye nga yekubye mutima ganyino kude mu America. America we batyo kyo kigumira Allah batu yatugerera. Nensi bagina mu ngalo 5. Obo yagala obato yagala. Amawanga tegetemye mbanywanyi ba America namulebe yavuda yagenze Bungereza. Bungereza tasoka kwawukana na America. Ebeteba kulimbanga the first. Atunalebe amawanga manji honorable agayoza Zelensky. Anti agotega matalinga. Galirwe eri matalinga. That's German big economy neso kwekuma katuyimiridde nawe so kwekuma tesobola agotega matalinga musimu mama agata matalinga America nga ina Russia tedda mu kufuguma wano mwanga gwatayinza kupatinga naye Bungereza na mukugambya Australia abo tebaja abogero Bungereza tebaja kutabuka nawo wa Germany ma Sweden bichi cyabo tebayina makuru ezo vandirwa bajja kubalya ba German ate Finland Finland teina makuru Greece reason is abagamati yagamba Russia mundu tajikwanga vuleka teina finzo kutulumba ezo guarantees Trump ajakogera Putin bazibawe keto signing atolja kulumba basajja bano ate je tulya minerals deal or something like that. Trump anyigiriza Central America zateka mu nyingi $1 billion 5 molutalo na America zusiba sente ntono ne yagama nazo muzirete Trump anti businessman agatu nazo twatekayo muzirete minerals rare earth minerals zitasankika byonna tuyino bisimanga tugabana
chwato tusesende zaffe Trump komini mogondi capitalist yennyini yes but ekisinga obukulu kya China Russia bwalaba bino msajja waffe Vladimir Putin nala bigenda maaso because this to me it works in his favor. No, it does automatically. Yene Trump enkolagana yabwe erichi nungi nnyo one kirowooza nti yayamba Trump liyo okujja ate nekirowooza eno sanga yateeka ssente mu campaign ya Trump ng'azinga biki bakolagana nnyo ba mukwano but number 2 bagambye yalafudde bwolemala tewevumasi Russia tesobola America ekintu America kyesimbidde kuuli. Let me tell you this, singa America yali esalagana ne Ukraine eyo negamba tugirumbye no wandi badante wandi gistopins ene Russia tesobola America Russia bwewona America bojuwono isangalo maaso America yayimira otalwa fagana sura kwa twali Jeremy naye yali yetekera lwa China neera abafaganya baliranye China ngozo kimanyi ne Russia obo butale gende buzikiza kubanga China egamba tulina okujaganya anniversary yafe y'omwaka ogw'ekikumi nga CCP tuli mbuyinza nga tulina Taiwan. America egamba okufana obutanya gwa temina omugenda kujja Taiwan kati America we deal eri ku Taiwan si walala so China tesobola bweta ba Russia nga bagikakanya Russia China tejja kusobola economy yate dekulabika Beirut gondi Lebanon ojimanyi ekibuga Beirut kyali kyamaanyi nnyo nga tekimanyi Dubai olutalo lwe Beirut lwamalawo Lebanon eyo Dubai nemeruka China bwegeza neyagala okulumba Taiwan bagenda one world symmetrical warfare ya Taiwan ine ebyuma ebiwera yes. Put out the tanks bagenda kubemiriza China otie they are going to cause them a lot of trouble bwamala bateke ku China enati amakolera kasinga bine bali mugule China America babizimbye Vietnam gendo binonyerezeeko bajja kuteka China enati erwanire emyaka 7 bintu byabife abasuubuzi abadde bagende China bagende Vietnam otalo lugendo okugwanga ne Taiwan yekulemye nga nakata ngate China musuubuzi ya chama uwo baji provoking of course they are is it called ruling it can kill that economy ya China yes no kuta eri currency ya BRICS dili ara shirike bintu bingi bokola gane Russia ne eri currency jada bagala okukola erwanyisa dollar tebaawo so ebyo na America tozo abirisingira over Zelensky Zelensky inda kumanya mumanya kati ya making the statement abantu benamula anti musajja muvumu ade wa Trump bagaye sagala okamera afukamire kutaka gaye tata basonyiwe tata sonyiwa tukole Naba America bazibu toso ne wagawaga ngabo ya kikoze chovola walone senator abade Republican senator agira nyo Zelensky yaga kyakoze mu Oval Office tekikolebwangako office singa kitibwa munsi oyizo manyi singa kitibwa munsi America boto babuli ebidanti waliyo Vatican manya waliyo Kaaba waliyo bamanye ekifacing obutukuvu Oval Office katoba babuli ebya kisiro Oval Office evudde nyo bisera bya Trump banga musajja babaddewo nga weeri nenga tutumuli eri nakati anti diplomatically bakikumanga kifo kitukuvu for example America okiteke New York nera wagamba that is not part of US that is international that is no man's land nebo chebagala nti mwena mulamaga New York mwena mulamaga New York so ebitabi yagala tasoba kulabisa president wa America kabiba mwagala kabete bamwagala no mulabisa mu Oval Office Zelensky ino kuduka speed afukamire agala kino tukimale bagatekamu abaana okola ebyo byonna byolaba ebyenjawulo n'okwagala okubba akalulu Kansala Serunjoji mwagala nnyo because he pays attention to our program nera namwe mbasaba akalamu kali muka dropping kaliko etwata bukamu yes muka dropping but Kansala obo yagala kuyiga politics pay attention only the Charles Serunjoji Charles Kansala Charles Kansala Charles owe kajansa akugambya akulaze ndi politics ajukida akaluka bachite akenansa juzi Kampala guze simu atadeke ya time
uzandi bintu birudde mu my brother tunachitogera good tubasibule bana abatulaba n'abatuwuliriza tubasiibula eno program teyina kuba mbukambwe nakatono but they are misleading waliwo information zingezo zokuvuma amawange zokola feze tayinza kugumiikiriza n'okuntuma n'okunteeka mukama kyesogedde yesebo ne mukama katonda abakuume Trump mukambwe Trump si mukambwe nnyo nga bw'osuubira ku Biden yali ayagala musiba katonda akututteko obuyinza akuvuma buvumi ye Trump oloza tasobola kugula emisango Biden na mutabani we yes kale mwebale nnyo tunaddamu nga tuzemze Adam Kung'ondo Mubarak Munyagwa mugati gwa battle bwe tutadde tuddamu weekend ja kunaku lwerumo nze tukwatagane programs afendala